Mu Aprili w'omwaka guno abalamuzi ba kkooti etaputa amateeka bawuliriza okwemulugunya okwatolera mu kkooti eno abawakanya ekyabaka ba paalamenti okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga ssaako paalamenti yennyini okweyongeza ekisanja okuva ku myaka 5 okudda ku 7. Kati gisusse mu myezi 2 bukya abalamuzi bawulira okwemulugunya kuno era nga waliwo abatali bamativu n'okukandalira okuliwo mu kuwa ensala yaabwe. Olwaleero omubaka wa bwezi mu paalamenti Francis Mwejuche anyikiza ensonga y'emu mu maaso ga Ssaabalamuzi Bart Katureebe embalala. I think we have denied justice most times by delaying justice. Just the other day I saw people complaining about the Mbare case. It has taken long. We expected maybe maximum of 2 months where maybe you know these things better than we do. But when it takes long, then suspicions develop. Mukwano kwa Ssaabalamuzi ategeezezza ng'omusango gw'ekikula kino bwe gutalimu nkumaliriza kubanga buli mulamuzi alina okuwandiika ensala ye neeweeba balamuzi banne mu musango egumu ne bagisoma ekitali ku musango guwulirwa omulamuzi omu. Each judge will get the opinions of all the others and you must study them and give comments on them as they give a comment on yours as well. That takes time. It's not like a single judge at the High Court who hears a case and then delivers his judgment. So people must understand. So it is taking a bit of time because people are writing, they are working, they are exchanging their judgments. Kyokka n'agamba nti bakataligirya mu bbanga lya mwezi gumu wajja kuba waliwo ekituukiddwako. From what I've been told, there should be within the next month. Abalamuzi abawulira okwemulugunya kuno bakulemberwa amyuka Ssaabalamuzi Owiny Dolo. Abalala be balamuzi Remi Kasule, Chebrion Barishaki, Kenneth Kakulu ne Elizabeth Musoke. Structure